Nze nabagamba nti omukazi ali nfumbirwa ajja kuba afunye omusajja. A very good man. Kubanga Dr. Tindi wanjawulo. The why think yanjawulo ku y'abantu abala kye balowoozaamu. And ever nze siri wana inchi. And most of the times check. Lwaki government yentya? Government yakwata abasirikale banambo bakuume Dr. T. Nembaga nti bampe qualifications. Bagenda okukebera nga abapoliisi abamanyi mukono AK-47 nabagoba. Ne bampa kempe kafeero, ne bampa nkulega, ne bampa obusajja bubiri mbu tubujje ku koota bana mutwale bisirani. The police cannot keep Dr. T. Olina banyirivu ky'okunkuuma. The first qualification to okubeera Dr. T's bodyguard oteekeddwa okubanga olina ability okutegulula land mine n'engalo. Atokozesa kyuma kyonna. Yes, knowledge. Kuala Lumpur and Cambodia. University of Ammunition and Tactics in warfare. Bamekaba batono ate baafa. The police of Uganda yalimu abasajja aliombe yali gundi. Kirumira bamukuba amasasi ba mafia. Era nabaga nti government ya Museveni kigenda okugisula mafialism. Ate muhosi. Ati omusirikale. Ate mwana wa mukulu manyi kyo bawamuyisaawo. Olwaliro kooti esazeewo Bobi Wine abasirikale bamujjeko. Kooti yani? Ya Uganda. Government of Uganda. Government ya Uganda ekulemberwani. President Kaguta Museveni. Bobi Wine yawangulwani. Yoweri Museveni. Ani awa sente abalamuza abasaza omusango. Government oli musiru sirika. Keep quiet. Tunyonyole. Ebyo tubibuuza. Nabaga nti inquiry yabalema. Inquiry yabalema. Etya. Ffe tugamba nti omusajja omwenzi lwaki atambula n'akadomola k'amazzi mu mmotoka ne bigiji nti asobola okwesimuula kiise mukubiddwa. Ate be bagamba omusajja awunya kaalidde engalo amala kuzooza na sabbuuni wa nomi. N'amala n'awunya nako. Because ladies are so skeptical. Amanya nti enemundu yakafulumya essasi. Kasomala okweyambula oba weebase n'amanya nti enemundu yakafulumya essasi eno. Kiboko n'aliruma kyovula ze sisula mu mpale. Sisula bwereere. Tewali bajja musiba. Agenda sigala nga musiba. Bagenda kumukwata. Kubanga ku firimu bwe kyali. So nabagamba politics owa ddala. Yali okubiseera bya Kabaka yekka n'Obote. Why would you say that Obote yagoba Kabaka mu Bwakabaka? Ati yewa ddala yaliwo. The real politics which was full of beefs yaliwo between 1962 Uganda yafunye ametwaza ne 69 ne manya ne 79. Amin. Why would you say that? Nti okuva ku Ssekabaka Muteesa paka okugoba Amin yali true politics. When a pillow fights. Why would you? Because Amin bwagobwako batuleetera binaayisa n'amalako ennaku 62 ne baleeta Lule n'afuga wiiki 2 ne baleeta Muwanga n'afuga olunaku lumu. What you insinuating? Obote was coming. Banwali ba preparing. Obote was coming. Obwo bwali busiki. Banwali ba John Baptist. Nabagamba lwaki Museveni yagaana Obote okoma mu Uganda. Omukazi bw'abaano bano benennikaze bw'azireka mumanya ajja kudda. Lwaki ondekera nnika mu nju? Nyenze waffe nkutamiddwa simisi nti ate ennikazo ziri ku peege. Lwaki Museveni yagamba Amin Obote tadda mu Uganda nti Obote was the real president of Uganda yali asobola okudda. Baali basobola okudda because Amin yali amanyi tactics yabba ekitabo mukungufu tuba n'ekitabo mu tujja styles. Amin yabba ekitabo ky'Obote kyava yafuga emyaka 9. Museveni yamala miwofi yabba eky'Obote nabba ekya Kabaka Muteesa nabba eky'Obote 2 nabba ekya Lutwa nabba ekya Paulo Muwanga nabba ekya Binaayisa nabba ekya Kawanga Ssemwogerere n'anyiga ensigo za Lukwago n'ensigo za Besigye. Yes, the politicians. Then Bobi Wine is what? Bobi Wine nabagamba ekintu kimu. Omwenge gwonna gukula Muwemba. Yes, Muwemba ati basaako Muwemba. The fermentation process of alcohol is catalyzed by this cell, a chemical which is added to alcohol to ferment quickly. Make it understandable, Nabagamba nti lemmani
nkugamba gwe musiru gwandaba anti ogambye remman what is a remman what is a remman banzi ngenze remman nabagamba nti if Museveni is a dictator any person who is contesting a dictator is supporting a dictator. What would have been done? Kubanga mu government muolira Namboza awagira Museveni, Segona awagira Museveni, Segirinya awagira Museveni, Katuntu awagira Museveni, ne Besigye awagira Museveni kubanga ebyobugagga byabwe biri mu government ya Museveni. So what would be done bano? Fe tubagamba nkibagamba eva yayetya kati kankubuulire bw'oba oshevinga osobola okwesalako ebitundu byekyama. You are careful ne Bobi Wine ali careful. Kati amajwe gatavaayo kyekiddako. Bobi Wine ali bubi. Talina kyakulya. Ali bubi. Talina kyakulya. Ali bubi mu mbeera mbi nnyo n'omwana ow'emyezi 18 gyokka. Musiru ki yatwala omwana w'emyezi 8 mu nnyumba efaanana bw'etyo. Agenze mukyalirako. Ng'ababoone yabatwala ebweru in justice na danger. Oli musiru okutwala omwana ebbujje oli agenda kufa. Bali mbwagalamu kuba masasi na tear gas ng'otwalayo omwana w'omuto. Sembeze omutwe. Sembeza nkumwe enviiri. Mwe muli basiru. Kati police wetavayo n'amaje tetulabe okwekala. Anti kiri bwe kitani yagatutte Bobi Wine yagasaba bagane mu banja accountability. Nti bannayuganda bajja kugamba twalina plan B. Ajja kugamba nange plan B njirina ne bakikoze. That's politics. That's politics. That's politics. Omusajja if court orders. Nayina omukazi ng'abanja nnyo mu kaboozi ng'ayina akasigiri. Luto eyokubiri n'engwa. Nagenda okulaba ngenda kusobola nenkaaba amaziga nti nzijukidde mmange yafa. Kumbe gali magezi. Yes. Accountability. Kati banja Bobi Wine. Besigye has been coming for 4 times. Besigye n'alabira last week. Agenda okutuuka wasenga abaana mu Juma nalwadde afune mufunza ng'obudde Bobi Wine azze. Bekitala. Politics tukuba bannaffe ebitaala. So kale kitegeeza kino Bobi Wine kimukola. Kigenze. Yafunye sente. Kati bw'ofunye ekyabadde mu struggle. Kyetwebuuza. Abakumi babatadde. Nabagamba nti mwe muli basiru ogoberera Bobi Wine. Kuba Muganda. Museveni agenda kutwamula n'akasumuzo ka toyi eri Abaganda muwulire. Tuli Baganda. Tweddira gundi mugira mweddira enkebuka mugenda kulaba. Mugira mweddira enkebuka. Mugira mweddira enkebuka. Ekyo kiraga muno ku justice ya Uganda no eyoke. Mugira mweddira enkebuka. Nabagamba. You can't move around Bulage. Museveni twambya akalumbu Uganda n'embusoga mu musingo obunaku n'obwavu. Abakumi ba Bobi Wine obata mu court. Era ffe kye tugamba abatadde kigasaaki. Anti nkubuuza. Kigasaaki. Kiraga muno justice ya Uganda erimu amakulu. Ina amaanyi. Ekikulu kyabadde ki mu kalulu kano si Bobi Wine kulinnya ku ntebe. Yagenzeeyo. Akyasobola okulinnya tax. Abamu ku basibye bagenzeeyo ku ntebe bagenze mbwa councilor bagenze mbwa MP. Ate kikulu ki? Kitegeeza ayinamu eggumba mu government. Simisi bwe nkugobanga wanzibye. Nonzi nenjagala okukwata nondekere essaati. Mba nkutte Simisi. Kati Bobi Wine yeefukidde. Nayambala empale. Kubanga kiri bwe kiti Museveni yatumbiizizza. Yawangudde Koboko. Kitegeeza akoze ati. N'atumbiiza. N'amalayo. Bobi Wine yeefukira mu mpale. Yawangudde mu Buganda wokka. Katubuuzemu Dr. Kino ekibuuzo kisesa. Ne katubuuzemu. Singa poliisi n'amagye gave wa Bobi Wine be baba. Yayagala gaveewo kyekibuuzo. Anti ngamba singa gavaayo kuba tugambe tayagala. Anti tajawulira. Nakugambye why Bobi Wine tayagala abantu baveewowe. Kyekimukolera. Kati singa bavaayo. Bannayuganda bagenda kumubanja victory. Can he produce it? Kiswaza nnyo ggololo okweyambulanga mu mpala alinga fresh kid. Expectation was this. Omusawo wamwe yafudde. Ne badde yayita Katonda. Ono omusawo wamwe gumadde Museveni badde akozesa okuloga. Yafudde. Yes. Obusobozi was brought by Mbabazi. To do what? Obusobozi. Kibwetera amala okudduka. Kibweteretewa wamumanya. Namuwulira bulizi. Yali Besigye. Kibwetere. Yes. Kibwetere was Besigye. How did you know? Kebera face ya Besigye. Kibwetere yocheza abantu mu kanisa. Andi check the battle of Besigye kuliko ekigambo obusobozi. Lisero bisaka.
kitegeeza ki nti Besigye yadduka emisinde nga baba bategedde n'addukira e Congo agenda okulaba nga e Congo territory ya Uganda ne bakulyetingawo sekiti mu bulamu waliwo kye bata diversion olwo kye bata diversion abalala we basinga ogikola bagera muli kubafumusabira omufufaaza abuulira enjiri ne beegattira wali ye omulalu amanya nti mujja kukola ki Besigye kulyetedde owobusobozi nga bamaze okwokya gundi abantu pasita gundi omujjukira kiwedde nabaga nti abasajja abo batusensera ne mbasumba ne mu bulange mulimu abaana bambabasi kati obusobozi yafudde Museveni kimulekawa ate Museveni yawa obusobozi ye mulonzi wa Museveni abadde wa people power kati kyoga government obusobozi abadde wa people power omusawo wa Museveni ali omu yani Dr. T Dr. T okakasa omanyi okuloga gwe nakugamba nti gundi ngaba bizonto byakulema okuloga andi nali sibeetaaga lwaki ndoga abo lwaki okunamira muzibe nabagamba nti bapolitician eddogo lyaffe lyanjawulo omuntu yenna okulwa ku byobufuzi omusawo we akutama namuunya mu kabina simple nawunyiriza lukwako kyekyamulema nakutama naatya waki yawunyiza akanabiira nakutama naatya nze musawo nakutama naatya nabagamba nti nakyogera emyaka 5 mabega nemanga nti politics okulwa ku buyinza toyoza kamunda omulodi mbuye musiraamu n'atawaaza amanyi ge ne gakwendeera somagezi kigoba bana badde balowooza muno Museveni agenda vaako very soon gwe munga gwe atunye ebyobufuzi nabagamba if Uganda wants to remove Museveni tekiniki eriemu tudduke mu Uganda ate anaafuga miti. Does Bobi Wine have plan B gwe mukulaba okuko? He has plan B. Weri. Plan B ero tebeerawo. Kati bafulumawo babi nga alina olubuto. Mujja kudda mu baby shower. Ye diversion.